وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنيا أمين بنت صديقي nebaza Allah w'ekitiibwa atutuusiza olunaku lwa leero nga tukyali mu baddu be abakyassa si magezi gaffe wadde okutegeera kwaffe, era nebaza Allah ku lwammwe okujjulira dalasa eno. Saba Allah wakitiibwa akkirize. Omusomo gwaffe guyitibwa kaifiyatu qabdi ruuhi wa ma ba'da al-mawt, engeri omwoyo gye gugibwa mu muntu n'ebyo ebiddako ng'amaze okufa. Omulundi ogwayita twalaba ku mwoyo omulongoofu ng'ogwa sheekhe waffe Nkata, Allahumma gfirillahu warhamahu, Allah musaasire ya Rabbi. Kaakati olwaleero luno tugenda kulaba omwoyo guno omwononefu Allah bw'aba agutwala gugenda gutya. Hadithi عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثي يبقى براء الله يمسيم يغامبا نتيرا يغامبا ومبقى الله أقسسني من بيبريك ينتي. وإن الأبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. يقام بقوى الله وكساساني من بيبريك ينتي. أتومد ومكافيري منجوغي endala omwononefu bw'abanga ava mu nsi nga yolekedde enkomerero, nazala ilayhi malaikatu minas samai ghiladun shidadun sudul wujuh. Bamalayika bamukira nga bava mu ggulu nga bakambwe nnyo era nga b'amaanyi mangi nnyo era nga baddugavu mu byenyi byabwe. Agamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti ma'ahumul musuhu minan nar, nga bazze n'essanda ezaakolebwa mu muliro. فيجلسون منه مدى البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. batuuka okuva waali oba batuula okuva waali mu bbanga nga bw'olaba amaaso ge gye gakoma okulaba. Bamalayika abo omuntu ono agenda okufa yekka y'abalaba. Bwe baba bajja okutwala omwoyo gwe bajjira mu kibinja, naye batuula waggulu amaaso ge gye gakoma okulaba. Agamba nti olwo n'abavaamu malayika w'okufa nakka wali omuntu ono agenda okufa n'atuulaawo okumpi n'omutwe gwe. Fayaqulu, n'amugamba nti ayyatuha nnafsu lkhabitha ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadabin. N'amugamba nti mwoyo gwo mubi ennyo, fuluma odde eri obusungu bwa Allah wamu n'okunyiigirwa. Ekyo nno tekitegeeza nti malayika oyo ajja na mirembe. Omuntu yenna aleeta amawulire ag'ennaku oba ag'okutya ajja mu mbeera yakukutiisa. Twagala twetunulemu tulabe baffe olunaku bwe lukya nga nze ŋŋenda malayika eyoneetya omwoyo gwange. Qala, agamba fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safu al-kathiru ash-shu'abi min as-sufi al-mablul. Agamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye nti agamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye nti gusikambulwa olusikambulwa omwoyo
nga gusikambulwa mu mubiri gwe nga gulinga bw'olaba akati ka ppamba akaliko amatabi bwe kasikambulwa okuva mu ppamba naye nga ppamba oyo atobye. Kubyamu akafaananyi nga waliwo akati akaliko amatabi n'okatematemako amasanso, kati akati ako ne kasikambulwa naye nga kava mu ppamba atobye. Ekyo nno kitegeeza abambejja, abazaana ba Allah n'abaddu ba Allah nti tewaliyo mwoyo mwonoonefu gugenda kutwalibwa mu mirembe, gusikambulwa. Bwe gusikambulwa tewabaawo mirembe awo. fatakotau maaha al-uruqu wal asabu. Bwe gusikambulwa mu nnyama ye, olwo ennyama yonna neekutukakutuka n'emisuwa gye. Olwa busungu malayika bw'eba esikambuddwamu omwoyo ogwo, bw'eba esikambuzzaamu omwoyo ogwo. fayal'anuhu kullu malakin bayna as-samaa'i wal ard. Olwo nga gusikambuddwamu buli malayika eri wakati w'ensi n'eggulu n'etandika okubeera ng'ekolimira omwoyo ogwo. wa kullu malakin fi samaa'i, ne malayika eziri mu ggulu nazo ne zikolima ku lw'obubi bw'omwoyo ogwo. Teriyo mwoyo gwa mukafiiri oba omwonoonefu ogutwalibwa mu ddembe wabula okuggyako nga guliko n'ebikolimo okuva eri bamalayika ab'enjawulo. fatuqlaqu abwaabu samaa'i laysa min ahli baabin illa wa hum yad'uuna Allah alla tu'raja ruhuhu min qibalihim. Olwo emiryango gy'eggulu gyonna ne giggalwa nga tewali bamalayika bali ku mulyango gwonna okuggyako nga basaba kimu Allah wa kitiibwa bw'abanga malayika zitwala omwoyo ogwo zireme kuguyisa we bali. Bamalayika bonna babeera mu kusaba omwoyo gw'omwonoonefu bwe guba gutwalibwa guleme kutwalibwa nga guyisibwa we bali. fayakhudhuha faidha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ayn. Malayika egukwata olukwata era bwegukwata tebaguleka kabanga kaweera mu mukono gwa malayika al-maut oba gwa malakul maut wadde akenkana olutemya lw'eriiso. Nga bwe twawulidde malayika zino zijja mu kibinja. Waliwo malayika ezijja n'essanda naye ng'essanda ziri zaakolebwa muliro. Kaakati ziba zirindiridde malakul maut emale okugjamu omwoyo ogwo. Bw'emala okugugjamu ne zigigujjako ziri malayika endala ne zigwanguyira okugussa mu ssanda nga n'essanda ezo zaakolebwa muliro. Abaffe kubyamu akafaananyi, essanda ezaakolebwa mu muliro ate zo zennyini zifaanana zitya? Okwokya kwazo n'obutwa bwazo ku muntu yenna eyeeragajjalidde. Agamba nti hatta yaj'aluha fi tilka al-musuh, okutuusa nga bakussa mu ssanda ziri ezivudde omuliro, ezivudde mu muliro. wa yakhruju minha ka antani rihi jifatin wujidat ala wajhi al-ard. Gufuluma mu mubiri gwe naye nga guwunya ekivundu, okusinga ekifudde kyonna kye wali owuliddeko mu nsi. Omwoyo gw'omuntu atakkiriza Allah oba omuntu eyeeragajjalidde bwe guba gufuluma mu nnyama ye olw'okuba gwakutuse dda, gwasesebbuddwa dda, gukoleerezaawo ekivundu ekisinga ekifudde kyonna kye wali owuliddeko mu nsi. fala yamurruuna biha ala malakin min almalaikati illa qaalu. Tebakuyisa ku kibinja kya malayika okuggyako nga malayika ezo zibuuza nti ma hadha ruuhu alkhabiithu, abange mwoyo gwani guno omubi ennyo bwe guti, mwoyo gwani guno ogutaawulirako ku bigambo bya Allah. Kyabbeeyi nnyo muganda wange buli lunaku olukya okweteekerateekera olunaku olwo olw'amagenda go.
ffenna tugenda naye nga tewali ani amanyi ŋŋenda mu kiseera ki. ffenna tewabadde asuubira ti sheekha waffe atugendako mu kaseera kano. N'olwekyo ab'ebitiibwa tweteekereteekere olunaku luno, kubanga bwe ziba nga malayika nazo zikolima. Olwo ate Allah omuntu abadde awangaala ku nsi nga isanga boolaba, Allah tusaasire tubeeremu abo abalongoosa. Fayaquluuna fulaani bun fulaani, ng'olwo bagamba nti oyo gundi mutabani wa gundi. biaqba'i asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya, ng'olwo bamuyita erinnya lye eryali lisinga obubi mu mannya ge ago ge bamuyitanga ku nsi. Omuntu kirungi nnyo okwekazaako amannya amalungi n'ogamba nti nze Aisha binti Muhammad, nze Aisha muwala wa Muhammad, nze Amina binti Siddiq, okusinga okweyita erinnya eritajja kukola makulu. Ffenna bwe baliba batuyita amannya newankubadde omulongoofu oba omwononefu, bagenda kuyita linnya liryo n'erya taatawo. Naye omuntu yenna alirigiwaza erinnya lya mukadde we, y'oyo abadde ku nsi nga tafaayo ku biki byakola, nga tafaayo ku biki bigenda kuddirira ng'olunaku luno lutuuse. Agamba nti hatta yantahiya bihi ila samaa'i dunya fayustaftahu lahu fala yaftahu lahu. Agamba nti okutuusa lwe bagutuusa ku ggulu ly'oku nsi, era malayika ne zigusabira olukusa gugulirwewo, omwoyo ogwo ne gutagulirwawo. Bamalayika bagaana okugulawo eggulu ku lw'obubi bw'omwoyo ogwo. Bwe tuba tutwaliddwa tusisinkana amagulu omusanvu, naye oyo aliyita mu magulu omusanvu aliba yeesiimye, amakulu aligatuukamu kuba tetugasukka. Waggulu w'eggulu ery'omusanvu eyo Allah, kitegeeza nti omukkiriza akoma mu ggulu lya musanvu, naye gwe baligalira wabweru ziriba zimusanze. Thumma qaraa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma omubaka wa Allah okusasala n'emirembe bibeere ku ye n'asoma aya egamba nti la tufattahu lahum abwaabu samaa'i wala yadkhuluuna aljanna. Tegugenda kuggulirwawo, emiryango tegigenda kuggulwawo, tegigenda kubaggulirwawo, era tebagenda kuyingira jjana. Omuntu yenna atafuddeyo ku bulamu bwe, emiryango gy'eggulu tegigenda kuggulwawo ku ye, wadde okuyingira ejjana newankubadde okulira ku lusu lwayo. Hatta yalija aljamal fi sammi lhiyat, suratu al-A'raf aya ya 40. Agamba nti okutuusa ng'eŋŋamiya emaze okuyita mu katuli k'empiso. Kubyamu muganda wange, ani agenda okusobola okuyitawo ng'omuntu abadde ku duniya nga yeeragajjalira, tagenda kusobola kuyingira jjana wadde okuwulira ku lusu lwayo, okutuusa ng'eŋŋamiya emaze okuyita mu katuli k'empiso. Fayaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Oluvannyuma Allah agamba bamalayika nti muwandike fayiro y'omuddu oyo mu kkomera eyitibwa sijjin, muwandike fayiro y'omuddu oyo mu kkomera eyitibwa sijjin, erisembayo okubeera mu nsi eyawala oba eya wansi. Thumma yaqulu uidu abdi ila al-ard. Oluvannyuma bamalayika bagambibwa nga Allah yabagamba nti muzze omuddu oyo ku nsi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kubanga nze nabalaganyisa nti mu nsi omwo mwe nabatonda, oba mu ttaka omwo nabatonda kuva mu yo, era mu yo mwenja okubazza, ate era mwe ndibajja omulundi omulala.
tebiggwa nga fayiro yeeweereddwayo oba ng'egaaniddwa, wabula omwoyo ogwo gulagibwa guddizibwe ku nsi, guddizibwe mu kabbuli. Olw'obufunda bw'obudde tetusobodde kunnyonnyola abaffe buti omwoyo guno bwe gutwalibwa era gutwalibwa mu kiseera ki, kubanga omuntu bw'aba ajjuluddwa malayika ng'emaze okuggyamu omwoyo gwe, mwana wattu ennyama eno esigala awo mu bbanga, naye nga nannyiniyo atunuulira ennyama ye mwavudde, era mu kiseera awo alaba oba we bagenda okuteeka ennyama ye. Mu mbeera eyo osaasira omuntu gwe batemera emiranga. Ab'ebitiibwa tulaame. Omuntu yenna alaamye tagenda kusanga buzibu nga malayika enoonya omwoyo gwe ng'abantu bali mu kumutemera miranga, olw'ensonga kyagenda kuba yejjeerera kubanga yalaama. Naye yenna atalaamye ne bamutemera emiranga zigenda kuba zimusanze mu kiseera ekyo, kubanga agenda kubwa ku lw'okumutemera emiranga. N'olwekyo tugambye nti waliwo ekiseera awo we batwalira omwoyo gwe wali ku ggulu erisooka ne bagusabira olukusa guggulirwewo. Gwoyo omwoyo omulongoofu mwana wattu guggulirwawo emiryango, era bamalayika ne batandika okuguwerekera ggulu ku ggulu. Abasooka ne baguwerekera paka ku ggulu eryokubiri, n'abookubiri ne baguwerekera paka ku ggulu eryokusatu paka ku magulu 7. Naye tugambye nti omwonoonefu oba omukaafiiri ate ye bambi omwoyo gwe gukoma ku ggulu lisooka. Era nga bwe batugambye nti oluvannyuma bagambibwa bamalayika abo nti muzze omuddu oyo ku nsi, nga bwe nabalaganyisa nti mu nsi omwo mwe nabatonda oba mu ttaka omwo, ate era mwe ndibazza era mwe ndibajja omulundi omulala. Fatutorahu ruhuhu min assamaa'i tarhan hatta taqa fi jasadihi. Omwoyo gwe gusuulibwa olusuulibwa, amakulu gukasukibwa olukasukibwa okuva ku ggulu erisooka okutuusa lwe gekkata mu nnyama ye, olw'okubanga bamalayika bano baakooyedde ekivundu ekiva mu muntu oyo, kati basuula musuule okuva ku ggulu erisooka okutuusa lwe gwekkata mu nnyama ye. Thumma qaraa wa man yushriku billahi fakaannama kharra min assamaa'i fatakhtafuhu at-tayr. Oluvannyuma omubaka wa Allah okusaasana n'emirembe bibeere ku ye, era yasoma aya egamba nti era yenna agatta ku Allah ekintu ekirala afaanagana ng'omuntu abaagudde okuva mu ggulu, ebinyonyi ne bikwakkulira omwoyo gwe mu bbanga. Omuntu yenna agatta ku Allah, ekyo nno kitegeeza kyabambejja ab'ebitiibwa nti teri yagatta ku Allah ng'ajja kuwona olunaku luli. Mu mbeera eyo twewale okugatta ku Allah mu ngeri zonna. Fenna bali wano tumanyi kye bayita okugatta ku Allah kyeki. Allah tumugattako mu ngeri nnyingi, naye tuteekeddwa okwewala okugatta ku Allah mwezi engeri zonna, buli omu z'amanyi. Waliwo engeri ezinyoomebwa ze siyinza kwerabirako nako. Ng'oggyeko okugwa mu ssabo, waliwo abantu ng'amasabo batambula nago mu mitima oba mu bifuba byabwe, ng'omuntu amanyi bulungi bw'ensanga omusajja nina kudda mabega, oba bw'ensanga omukazi enjuki bw'ekuzunga ereeta kino, akambe keegalise n'ebiringa ebyo. Kati ebyo byonna byonna shiriki. N'olwekyo omuntu omushiriku ate ye agenda kubonaabona nnyo. Aw tahwi bihi rihu fi makani sahih, oba empewo n'emukuŋŋuusiza eyo mu bifo ebyewala. Agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti abanga ebinyonyi gwe bikwakkulidde mu bbanga oba empewo n'emukuŋŋuusa ng'emulaga eyo amakulu nga tamanyi na gyadda mu mbeera ey'obulumi. Agamba fatu'adu ruhuhu fi jasadihi qala fa innahu layasma'u hafqa ni'ali idha wallaw anhu. Bwe gutyo omwoyo gwe guzzibwa mu mubiri gwe, era mu kiseera awo awulira okukoona kw'engatto zaabwe abazze okumuziika nga bagenda. Omwoyo guno bwe gumala okuzzibwa mu nnyama y'omuntu, omuntu oyo awulira okukoona kw'engatto ng'abantu bano abazze okumuziika bagenda.
agamba nti watihi malakani shadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Agamba nti mu kiseera ekyo bamalayika babiri bamujjira naye nga bantiisa y'amaanyi. Kati nno bano bamalayika ab'entiisa ey'amaanyi tebaliiko mwononefu wadde omulongoofu, ffenna bagenda kutujjira mu mbeera y'emu. Kyavudde agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mu kiseera ekyo bamalayika babiri bamujjira nga bantiisa y'amaanyi. Kati olwo ne bamukangakanga, bwe bamala okumukanga ne bamutuuza ne bamubuuza ekibuuzo ekisooka ekigamba nti man rabbuka. Teri muntu atagenda kuwulira ku kibuuzo ekyo, naye obuzibu tukyanukudde tutya. Yenna anaayanukula ekibuuzo ekyo ateekeddwa okwekyepinga. Abaffe enkolagana yange eyimiridde etya ne Allah wange? Enkolagana yo bw'eba nnungi nga waliwo omukwano wakati wo ne Allah, amakulu nga wamwawula olwawula, ogenda kusobola okwanukula ekibuuzo kino. Naye yenna gwe kalitanda n'aba ng'agatta ku Allah nga mu butuufu n'emirimu gye yali bwatyo bwatyo, tagenda kusobola kwanukula kibuuzo kino. Fayaqulu Allahu akbar. Omuntu agenda kugamba ti haahu la aderi. Omuntu omwononefu agenda kugamba nti ekituufu simanyi. Naye ekibuuzo ekyo tuwulira ng'ekyangu mwana wattu, era tewaliwo gwe basobola kibuuza wano naba nga talina ansa yaakyo. Gwate okumubuuza obubuuza nti ani Allah oba ani yakutonda, nyinza obutamanya nti Allah ye yantonda. Naye obuzibu buli ku lunaku luli nti balondemu batonotono abagenda okusobola okwanukula ekibuuzo kino. Ebibuuzo bino nga bwe mugenda obiwulira bitono nnyo mwana wattu, naye ate bizito mu maaso ga Allah. Kyeyava alonda mu bina byokka mu bibuuzo byonna ebyali badde biyitiridde obungi. Omuntu bw'alimala okulemererwa ekibuuzo ekyo, fayaqulani lahu, bagenda kuddamu bamubuuze nti nno ma diinuk, abaffe eddiini yo obadde osoma ddiini ki? Obadde osoma ddiini ki? Omuntu agenda kusobola okwanukula nti eddiini yange mbadde nsoma ddiini ya Busiraamu, naye nga tamanyi na swala bwesalibwa. Waliwo alisobola okwanukula nti mbadde Musiraamu naye nga abadde tamanyi na Busiraamu kyeki? Omuntu nga tamanyi biki bijjawo Busiraamu bwe. Kubanga kituufu ffenna tuli Basiraamu, naye abaffe biki ebibwonoona? Obusiraamu bulina ebibwonoona naye nga bibujjawo mu lutemye lwa liiso, n'osigaza kikaaya n'osigaza kakaaya. Kati omuntu yalibadde afaayo nnyo okulaba ebitegeeza Obusiraamu nti ddala ndi Musiraamu mbirina, ebinkakasako Obusiraamu nti ddala ndi Musiraamu byebyo byendi. N'olwekyo omuntu yeefeeko nnyo okunoonya okumanya Obusiraamu bwe ng'ekibuuzo kino tekinnamubuuzibwa. Agamba nti fayaqulu haahu la aderi. Omuntu omwononefu oba omukafiiri agenda kugamba nti ekituufu simanyi. Nga nfudde ndi Musiraamu nga manyi nti ne shahada nagitoola, ate bigamba nti simanyi. Munnange ekituufu ekigambo kigenda kugaana. Ekigambo kigenda kugaana okuyita ku lulimi lwo. Katonotono mu bufunze omusajja omu, Imaamu yamutunyumiza n'agamba nti omusajja oyo mwana wattu bagenda okumulambulako nga bwogenda okulambula ku mulwadde. Kati omujjanjabi ng'ali ku kigambo la ilaha illallah, la ilaha illallah. N'akiddingana emirundi mingi, naye ng'omulwadde asobola okwogera emmotoka ye, ebintu byaleseewo, emmaali ye, bannange kaadi y'emmotoka yange eri gindi, naye ng'ono ali ku la ilaha illallah. Namuga nti owaala, sigamba nti siwulira kigambo ky'oyogera, naye ekituufu sisobola kukyatula. N'olwekyo kubyamu ekiseera walimala ku mawuti ng'enoonya omwoyo gwo, abaffe ndibeera mwamu mu abo abasobola okwawutula la ilaha illallah.
ndisobola okwatula la ilaha illallah. Kati batugaye nti omwononefu oba oyo abadde tafa yagenda gamba kyekituufu simanyi. Bagenda kumubuuza ekibuuzo ekirala. Fayakulani lahu fama taqulu fi hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum. Bagenda kumubuuza nti yogera ki ku musajja ono eyatumibwa gye muli. Bamalayika babadde ababiri nga waliwo owokusatu abazzeemu awo nga babuuza oyogera ki ku musajja ono eyatumibwa gye muli. Naye owange weebuuze, ogenda kusobola okwogera omubaka wa Allah, ogenda kusobola okumutegeera nga bw'obadde ku duniya obadde ovumirira omusajja ow'ekirevu, nga bw'obadde ku duniya obadde ovumirira omusajja atema empale. Olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam nga azze ne sunna masha Allah nga n'enkutu zikoma wakati mu ntumbwe, ogenda kusobola okumutegeera oyo. Ne bw'oli mulaba togenda kusobola kumutegeera kubanga obadde ku duniya nga mwana wattu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam olondamu ezizo, endala n'ozimulekera oba n'oyo alondamu kale, naye ate waliwo avumirira obuvumirizi. N'olwekyo ab'ebitiibwa twegendereze ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu ne bw'abanga abadde asoma ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ng'enkola ye enkyamu, tagenda kusobola kumanya nti oyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula agenda gamba subhanallah, agenda gamba nti fala yahtadi liismihi fayaqulu Muhammadun hahu la aderi. Ajja kwerabira erinnya lye agambe nti oba ye Muhammadi, agambe nti ekituufu simanyi. Sami'tu nnasa yaquluna dhalika. Agenda gamba nti nawulira nga bwe bati abantu bwe boogera nti alabika oyo ye Muhammadi, ekituufu agenda kuba tamumanyi nga tasobola kumutegeera. Qaala fayuqaalu la daraita wala tarawuta. Olwo aligambibwa ti abaffe tewasoma era n'okumanya tewamanya, tewatwala budde kusoma ku musajja oyo, awamu n'ekyo n'okumanya tewamanya. N'olwekyo tufube nnyo okulaba nga mu butuufu tukola ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam byatulagira. Tetuvumirira nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam newankubadde sunna ze, wabula tukole ebyo ebibeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitusomesebwa mu butuufu bwabyo. Agamba nti nno fayunadi munadi minas samai ankadhaba. Omukowooza agenda kukowoola okuva mu ggulu agambe nti alimbye. Omuntu oyo alimba, naye nno bino bye bigenda okuddirira. Fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ila nar. Mumwalire ekyaliiro mu byaliiro by'omu muliro, era mumugulirewo omulyango oba muzibukuleeyo omudumu oguviira ddala mu muliro. Omuliro ogwo gubeere nga gumutuukako, omuliro ogwo gubeere nga gumwokya. Omuntu agenda kugulirwawo omuliro ng'akyali mu kabuli ye. Agamba nti nno fayatihi min harriha wa samumiha. Olwo okwokya kwagwo n'obutwa bwagwo bigenda kumutuukako bimukuba olukuba. Wa yudayyaku alayhi qabruhu
hatta takhtalifa fihi adwaa'uha. Bwe bulimala okwokya kwako n'obutwa bwagwo kumukuba, olwo entaana ye efundizibwe, embirizi ze zigenda kunyigibwa ziyitiŋŋane. N'olwekyo abambejja ab'ebitiibwa bangamba nti akadde ko kantwalaganya katulabeko ku ebyo ebitalekeka. Omusajja oyo agenda kugirwa omusajja oba omuntu oyo agenda kugibwa omusajja nga yatondebwa mu kifaananyi kibi nnyo, ng'era omusajja oyo wa ntiisa y'amaanyi era ng'awumya ekivundu ky'amaanyi nnyo, amugambe nti nno nze mirimu gye mibi gy'obadde okola ku nsi. Agenda kugamba ti ana amaluka alkhabir fa wallahu ma alimtu illa kunta bati'a an ta'ati llah. Mazima nze emirimu gye mibi gy'obadde okola ku nsi okwo nga weeyisanga bw'olaba mu mbeera ey'obutatya Allah. Saakumanyaako kantu konna, saakumanyaako kirungi kyonna okuggyako nga walinga musoowu mu kugondera Allah, sari'an ila ma'asiyatillah fajazaki llahu sharra. Ate nga walinga mwangu nnyo mu kujeemera Allah, era nsaba Allah ow'ekitiibwa akusasula ebibi byereere. Thumma yuqayyidu lahu a'ma asamma abqam fi yadihi miruzabahu. Oluvannyuma ajja kuleeterwa omuntu nga muzibe kasiru ate nga kiggala, wabula nga mu mukono gwe mulimu enkoloddoli. Law duriba biha jabalun kama wa kana turaba. Era agenda kubeera nga enkoloddoli egenda kubeera nga esinga enkoloddoli ekubiddwa ku lusozi, olusozi lwonna ne lusesebbuka. Omuntu oyo agenda kubeera ng'akubibwa olukuba lumu lumufuula ettaka, naye nga buli lwamala okukuba olukuba lumu ne lumufuula ettaka, ate Allah ow'ekitiibwa ng'alagira omuntu oyo ngazzibwawo. Omuntu yenna agenda okubeera ng'abadde ku duniya kuno nga yeejaabaata, banaye tagenda kufuna kalungi mu maaso ga Allah. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atusaasire, atuwe okulongoosa, tutuuke mu maaso ge Allah ow'ekitiibwa ng'atusiimye. Faayo nnyo ku by'oteeka mu fayiro yo, nga nange bwe nfaayo ku bye nteeka mu fayiro yange. Tewaliiwo muntu ateekebwa kyateekeddwamu mu fayiro ye, wabula fayiro zaffe ffe tuzeeteekeramu. N'olwekyo ab'ebitiibwa, tunulanga nnyo olunaku olabe bimeka by'otadde mu fayiro yo. Abaffe ebyentadde mu fayiro yange bimpisaawo oba birina gye binsuula. Tweteeketeeke, kaseera kampi ddala, bw'oba onoononebwa tewaliiwo mawulire gakusindikirwa wadde message, wabula kiseera kituuka Allah n'akuggyawo nga bw'aggyeewo abalala. Saba Allah wa kitiibwa ekiseera ekyo nga kituuse, atutwale nga tusaanidde mu maaso ge. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi